atuuka bajja muteeka mu kooti aleetwe mu kooti aggulweko emisango. Eyo statement etegeeza ki nga ate bwe bagamba si be balina Lumbuye? Ekisooka nze ndowooza nti gavumenti yakola ensobi y'amaanyi nnyo. Gavumenti yakuliyetinga Lumbuye to me. Lumbuye si ye muntu gwe tulina okudiscussinga. Unfortunately, government yamucreatinga. It was a mistake for minister okumentinga ku mutumbaavu oyo. Okiwulira? Buli lwe mumwogerako mumuwa publicity gy'ateetaaga. Kubanga ye yalina target audience, a micro target audience. Bwe batandika okumwogerako kati ne TV zonna ne radio station zimukola ki? Zimwogerako. Okiwulira ndowooza. Unfortunately, eggwanga lyafe mulowooza nti buli muntu ali ku social media alwanirira ddembe ly'abantu. Bw'aba ali wano nga bwe nsuubira nti ali wano, to me atwalibwe mu ki? Mu kooti. Yes. Naye nga gavumenti yakuliyetinga omusajja oyo. Gavumenti buli lweremesa abantu abategeera okwogera ku radio ba ku TV, abatategeera bavaayo. Abatategeera be bavaayo bafuna abatategeera bannaabwe ne baba followinga. That's it. Nelson Mandela yagamba nti abantu abagezi ku kyalo bwe muli sirika, abasiru bajja kuvaayo batandika okwogera ku kyalo. Then basiru bannaabwe nabo baba following. Yes. Social media yakuliyetinga Lumbye, government yamukuliyetinga. Government yamukuliyetinga etya? Government bwe tujja ffe ku radio ne tujja ku TV, abantu banoonya gye bajja amawulire oba abantu banoonya gye bajja information. Nze radio bazingobako ne TV. Okitegeera. Kati abantu bonna abaali bawuliriza ffe ne banoonya wa gye bajja information. In the process ne bagwa ku mutumbaavu n'abalimba. Yagamba Ssaabasajja Kabaka yafa, n'agamba nti President Yoweri Museveni yatutte omulambo gwa Bishop Kisolwanga ku faamu ye. Bishop agenda wa Kyagulanyi obutwaka ku Kalesiti. Bintu bingi nnyo, teri muntu successfully asize butwa. Ate omwami oyo teri muntu asize bukyayi ku ggwanga lyaffe ffe Abanyarwanda oba abavandimwe nga mutumbaavu oyo. Okitegeera? Ne bw'aba gavumenti yamukomezaawo nje kyensinga okwagala bw'eba yamukomezaawo byabadde ayogera byogerere wano. Yasalanga neutral ground FMM 111 nani ne President Museveni. Kati bw'ataba mulalwa abaki. Okitegeera ndowooza. Ate kino nyana mukimanyi okunoonyeza kulaga kuli bantu 100 b'osanga abantu 36 balwadde ba bwongo. So kati wano waliwo abalwadde b'obwongo abali wano. Lumbuye yali mulwadde wa bwongo. Okujjako nga toli mulalwa oyinza okwogera ebigambo byadde ayogera. N'ogamba n'abagereka wa Buganda malaaya. N'ogamba n'abagereka yeetunda. Okitegeera ndowooza. So namwe abajjajjatta opposition n'abajjajjatta opposition ennyo mutuuke mwawule ekituufu ku kiki ku kikyamu. Naye nga yali nsobi nnyo singa nze nali part of this government omuntu yalikoze comment ku mutumbaavu oyo yalibadde wuuko owesigire. Omwogezi wa police. Yes, Kampala. Oba omwogezi wa police ekibuye si the whole minister. Minister bwe yamwogerako NBS nemuleeta TV zonna New Vision Monitor, but basically they have successfully branded him. Naye yali tamumanyi ati akola ki? Amumanyi. Naye kirungi bw'aba ali wano tajja kuddamu kubyogera. Gwe basooka okwogera ku Lumbuye dda zijjukira webbaka nga tukogera nga omusiru aliyo ttako. Naye ate we byajjamu mukwata obadde obye distance nga tuyagala na byogera nga tubuuza ate yakulemberamu omuliro lwaki yeekwese. Anti nsooka olabe nze sibeera mu bintu bitalina value. Era bwe munsanze wano n'abayise nakwiseeko tumwogereko. Buli lw'omwogerako muwa publicity. Nkugambye yayina abajega banne abataasoma. Teri muntu yamala mu gigi n'amala confirmation awuliriza Lumbuye. Wana abantu baki mistakingira. Lumbuye yali blogger teyali blogger. Mu Uganda temuli blogger. Mu Uganda temuli blogger. Nga twalonze n'obukulembeze wa blogger. Ebyo byammwe ne mu Uganda mpulya mulimu ba bishop mulimu ne ba general abatayingiranga mu magye mulimu ne ba dokita. Kamiliyoni dokita nesi dokita. So mujja kwewa buli kitiibwa. There are no bloggers in Uganda, we have masqueraders. Tegeza bana balondeddwa tubakiriza mu wese. Bani balonze. Bayisima bashibaka bani. Mwawule ekigambo blogger kinene. Isima blogging kuki? Politics, entertainment byabeera mu. Blog panel yeri ki? Blogging ku Facebook etatayi. Blog panel eri ki? Tosobola kugamba nti oli lawyer nga tewagenda ku DC. Okay, you can't say you are an advocate nga tewagenda ku DC. Blog pano ya Isimerichi. Kusereza simu. Kasazereze simu. Isima mukwano gwange mumanyi. Okitegeera. Bonamba manyi abo. Kyaita blog pano oyina okubanga oyina a certified following. Nze mu mwezi gumu abantu abavisitinze page yange badde emitwalo 2 milioni 2.4. Page yo. Yes, 24 million. 1 month. And I'm not a blogger. I'm an influencer. Omanyi omulembe gwamwe temwasoma, temwawula. Mujidde ku mulembe mwe nate mwasoma temubitegeera. Okitegeera ndo.
buli muntu ali ku TV mu ali ku radio munnamawulire no they are even masqueraders ku radio ne TV ngabakola yes okitegera ndowooza so kyekyo wali ekirala ekirala ekisembayo kiri kimu nga tunagenda ku bya Afghanistan ensonga y'abasembayo ku nsonga ezibaddewo ennyo abayimbi okugenda eggulu n'okusomesebwa nga kuba omuntu aludde mu ati era abadde azaazigoberera kino abamu bagamba je nayagala kuwamba industry yagimaze edda Jeno Yoweri Museveni tayinza kukkiriza another Bobi Wine mu ggwanga muno abayimbi ba community ogenda eggulu successfully Museveni ayagala kumanaginga abayimbi mu Uganda era akimaze that's it ate saleta ina gyalaga n'ata delivering yagenda kasese yonna ironze NRM yagenze eggulu yonna ironze ki kakati abayimbi bonna mulinde 226 tewali muyimbi agenda kuddamu kuyimba luyimba lukolokota government kuba bali ku payroll ya government kati n'ekyo gendayo okusabiriza ne Bobi Wine asabiriza yes nupo efaningibwa bweru bazungu bagitekamu sente yes tazijja bweru mwenso bijje mukola mumanyi nti Bobi Wine Katonda tayogerwako Yesu bijje mukola ki we started the people power fe twagitandika njimanyi teri atasabiza ne Museveni asabiriza Museveni IMF mwa sente World Bank mwa sente kusasa rugamba nti agenda kujja kwesimba atombuza Gasia mbulie buze ekirala balina kukola kyokubanga babirano kakati nze okujjako nga toyinamu ka buntu buli muntu yalabye ekyadde Afghanistan yaliwo kaminze ba refugees mu Uganda naye ekirungi kyabwe tebazze kubeera wano bazze America ekole ku mpapula zaabwe emale bakole ki ebatwale ate n'ekyabwe bajja wano ne baleeta sente mu ggwanga zisiinamu buzibu okujjako nga baleeso efujjo ne bagala okukola efujjo okutwindoctrinatinga zisinyinaako buzibu bajje mu Uganda baba baleese sente n'okubakwana kibakwani ekisemberayo ddala wakoze tweet eyalese abantu bonna nga yeewunya ng'osaba bride price ne tugamba kati nabagambye obutasoma oba ono yavaawa kakati nze Twitter account zange zonna ziri verified ensaawa yange yiino njikuwadde njalondage we na tweet nze njikuwadde yiino njikuwadde $1500 nti nze na tweet nze yiino anti yensobi gye muyina temusoma nammwe muli ku TV temusoma tosobola genda ku Twitter handle yange n'okebera nti eno Gashumba ya tweet nze nyina Twitter handle eri verified Instagram eri verified Facebook eri verified mwe buli kye mulaba nga muwuuma muyina obuzibu koze okola na TV ki kakati ono kakati nze omuntu let me tell you something muyina emyaka emeka gwate gwokola ku NBS kakati omuntu omu alimeti okuinterviewinga ku nsonga ezo Samusoni Kasumba kuba mwenna muli munappi mukyali mukendagate nimmwe temusaana kumbuuza anti kambabuulire but on a serious note bwe mulabanga ekintu ekiri ku social media verify it mukikakase nti kiki kituufu oba kikyamu wali ekirala sabavandimwe nze mbuuza ku nsonga emu yokka lwaki oba namawulire be Uganda ensi zonna ne Kenya bagenda ne Zimbabwe bakola ki bagenda owulira ensobi gye muyina babazaala kyazanga ne musomera ekyazanga ne mukulira ekyazanga ate ne mubeera ekibuye kwegamba mayindi yammwe tesukka Kampala ba refugees bali mu batwala mu nsi zonna mbadde ndaba ne Germany today ne Germany bakola ki bagenda kakati gwe ba refugee be bakubeza mu mbeera embi gy'olimu babaddewo point zijja I'm asking you ba refugee bakubeza mu mbeera gy'olimu mwineshara tweyanzanya president firiza Barack Obama ululu navayo Barack Obama n'ambwengana so Lumbuye official spokesperson wa NUP okitegeera ndowooza naye agenda muwulira mu Saabalwanyi jangu abatugenda yali agayina ki ekibuuzo amatu yali tayina